olukwe lwabadde lwakyagulanyi yennyini neyanziza nnyo neyanze ndowooza kyabuwumba tuutu omanyi omuwumba tuutu aba asusse okubeera omusiru statement y'Oluganda asinyiise wereze n'akazindaalo n'akakujjako omuwumba tuutu aba asusse mu kubeera omusiru bwe tutandika okusanyukira n'okuleeta propaganda nga tweyita opposition ku bintu ebituuka ku bannaffe opposition. Kyenyamiza nnyo omukulu nga twawo ono eyeeyita opposition ebbanga lyonna nga twalabako Dr. Besigye bwe yali mu mmotoka alinayitwe n'akoona emmotoka n'amukuba kanisita ya tear gas mu maaso, in fact pepper spray, nga balina okumugjawo bamutwale e Nairobi afune treatment. Olwaleero okubeera ng'asobola okuzanya n'okwogera mu ngeri ebalaata ku bulamu bw'omu ku banna opposition. Tategeera naye tujja kumugumira bwe tutyo. Nze omuntu yenna azanyira mu bulamu bw'omuntu mutwala nti okutegeera kwe kuba kutono. Nabadde wakyagulanyi olunaku lw'eggulo nafunye omukisa nti nanyumizaako naye okumala ebbanga, era nenfuna n'omukisa ogulabako ku bifaananyi Abaganda babiyita bifaananyi x-ray ze baakoze ku gulupu. Abantu abamu beebuuza lwaki baasoose ne bakusiba kwonna. Tiyagasikanisita eno mu kugikuba baagikubye direct ku ggumba. Eggumba bwe baagikubye direct ku ggumba abantu abamu balabye ennyama ng'ekoze eki evuddewo, naye eggumba lyafunye crack eno gye bayita horizontal oba vertical enekirira horizontal, kati yafunye crack ng'eri horizontal. Eggumba lyagize si kumenyeka, lyafunye crack nga lyesimbye bweriti nga likirira. Kakati nga balina okulisiba liddemu likole ki likwata, teyamenyese, njagala kubeera clear, naye eggumba lyazzeemu olwatika nga lukirira bweruti. Era okwo kwonna okusibako olaba bagezaako ggumba kugezaako kola ki kino kyegamba. Nalabye ku x-ray, nalabye ku bifaananyi bye baakubye mu kugulu kuno, nendaba n'okugulu kwennyini nnyini kuba twatobudde ate naye natunya. Era kyayambye nnyo nti bwe crack ey'engeri gy'eri bweti kyangu nnyo okugizza, naye singa yabadde bweti okugulu kwandibadde kumenyese. Anti omanyi bagamba nti si buli akubembejja ennyo oba akusaasira ennyo nti yaba akwagala, ate si buli gw'olwanagana naye nti abe mulabewo. Kakati ogeraageranya gye yabadde ku Thanksgiving ava ewa mwami George, gye yabadde ava George Musisi owakira municipality, nga oyinza okugamba kiyisoboka okubaamu oba nga basinga eno bagipanze kiddemu nti wootunuulya wa George Musisi gye yabadde ava. Nakiddamu ekyo waliwo enasindise message n'agamba nti tusaba Mukama omwami oyo gwe bayita Twala naye afuna ekisabo kyekimu nga mukulu nali bifunyeeko ne wano waddembe okuŋŋamba nze njogera nali bifunyeeko ekyalina kimu. Thanksgiving gye yabadde ava ewa mwami Musisi George, bw'ogeragera n'omuntu mwami Musisi George gye wagenda okuvuganya nti Ssemujju ŋŋanda amaanyi ge olina gasitula otya, tebakuganda kupanga siini eyo. Yes, kino nkuwa endowooza yange. Ekinjawukanyako n'abalala tekigaana kupanga siini ettutumu n'ekijjukizo kibeewo nti yabadde abawa George ki, kubanga batono nnyo abaabadde bakitegedde, era ne social media singa eyo kyo tekyabaddewo kizibu nnyo ababadde bategedde nti yabadde agenze ku Thanksgiving ewa mwami ani ewa mwami Musisi nimbye, naye kati kyawadde ettutumu bamukubiddewa, babadde avaawa, kiki ekyabaddewo. Zanya ya firimu ya Pastor Bugingo gwe babadde bavuma ennyo
tiyawukana ya Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula bazanyi be baawukana ekyokubiri eddamu neyawukana nti ono ali mu paati yakubiri eya firimu. So bino ebigenda maaso betusigala nga tubikwata nga betubikutte oba nga betubikwata kyandiviiramu eggwanga okugwa mu ntata. Tomanyi kyekitegeeza gwe kulipootinga ensi yonna neerifuna nti owakulembera oluvuganya gavumenti e Uganda akubiddwa amasasi. Tomanyi kiyinza kuddako mu mbeera eyo nga tonaba kunenya yakikoze n'aba lipootinga amawulire omuli n'omuntu nga yamyuka omwogezi w'ekibiina. Omwogezi w'ekibiina be yazze ye n'atugamba waliwo obuuma oba obupapajjo obwayingidde mu mubiri gw'omukulu. Kati njagala kusinziira wano mbuuze bamulongoosezza ddi, bamulongoosezza bufaanana butya era baabutaddewa, era yeewanjawulo ki ku bulamu bw'abalala okubeera nga bamaze omulongoosa mu dakiika 2 ne bamusibulirawo. Era kintu kino kansembereyo nakyo ku nsonga eyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu bulijjo atugamba nti yakulira mu ghetto. Nze ku ntegeera yange mmanyi nti omuntu yakulira mu ghetto abeera n'obulamu obw'enjawulo obusobola okugumira buli kimu. Obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulira mu ghetto bwefaananyirizaako bwakoko nzungu nga kantu katono nnyo bwe katika bukoonako n'ateeka mu mbeera nti yafa. Nange ndi omu ku baagiyiseeko. Naye embeera eyo tukibaddengamu ng'osobola n'okulyawo ekintu n'otambula. Naye Mukama bw'akutereereza mu bulamu otandika n'okunywa amazzi nga gakulwaza. Bakututte mu ddwaliro ne bakuteekako ekisemiiti oba ofuna bulungi within 3 hours. Ekisemiiti waba kitaddeko kwa bamulaze nga bakitadde okuva wano paka eno. Ekitegeeza nti nno okuteekako ekisemiiti obuvune obwo buba bunene. Ogenda mu basawo abakulu oba okitegedde kitegeeza nti wabaawo ekiwundu oba ebbumba wetuukiddwako obukosefu obuki obunene. Kati ate amawulire ne galinkinga agamu agaate abadde nze gesibira tematuufu oba matuufu. Naye twebaza Katonda nti yagenza suuka era olunaku lwaleero abaddeko n'olukuŋŋaana lw'amawulire lwadresinze. Twagala kwebaza Katonda olw'embeera eyo. Abantu engeri gye balabyemu kino ekikolwa akatagejawulo bakirabye mu mbeera yakuzannya. Kosi kati eggwanga lino erituuse nti tulinamu abantu kati mu ggwanga eno ba mirundi 2 oba 3 abatunuulira ensonga ne bazoogerako mu butuufu bwazo nga buzibu, abatunuulira ensonga ne bazoogerako nga bakama baabwe oba sayidi gye baliko kyeyagala. Abaliwo n'abali mu ggwanga ng'ensonga zo bazirabanga buli kimu kyebafaayo. Naye debate eyasookawo yali nti bamukubye essasi bamukubye tiyagaasi. Omwogezi amyuka omwogezi atugamba ssasi. Kakati obuzibu obuliwo kitutuuka mu mbeera nga tuva ne ku mulamu omukulu. Kubanga omulamu omukulu ndowoozaamu buli Munnayuganda bwe yandibadde yeebuuza kyali kituufu okumukuba regardless ki kye bamukubye ekikolwa kiri. Kati abantu bava ku kikolwa batandika okutunuulira ekyamukubiddwa. Nambeera ate yabaddewaawo. Kati waggulu ku kalina yali avaawo ate okumukkiriza wansi. Waggulu kalina yali ddwaliro yasookera okufuna first aid. Era n'olaba nti ne poliisi era nayo nejja n'ekubawo tiyagaasi abakina ebirala bingi. Kubanga bwe bamukubira ebulindo basooka ne bamutusa awafuna obujjanjabi n'amaani bamutwala wa Ensambya. So nze ndowoozamu nti bannayuganda abasinga naye oba towagira Honorable Kyagulanyi ng'omu naye waliwo ensonga weena okutuuka oteekeddwa okubeera objective. Twogera nnyo wano waliwo ensonga weena okutuuka n'ogamba nti ekyamazima ddoli simuwagira oba kino na kino naye kino ekyakoleddwa kikyamu. Era kyova olaba nti twayimiridde ne tuva ne tugamba nti twetaaga okukomya poliisi brutality eno. Poliisi etandika okubeera poliisi eweereza buli Munnayuganda. Kubanga poliisi teteekeddwa kubeera partisan oba kugamba nti n'ekibiina kyegoberera oba omuntu sekinnuma. Eteekeddwa okuweereza eggwanga lino na buli Munnayuganda regardless capacity gyali asobola okufuna obuweereza bwa poliisi. Naye notunulira nga n'omwogezi wa gavumenti wa poliisi Mwami Lusooka Kituuma avaayo n'abalaata ne statement
n'abalatira ddala naga nti President Kyagulanyi yaseeredde Istanbul n'agwa mu mmotoka ye. So unfortunately tusobola okubeera ne police spokesperson kuli kungeeyo naye nga naye akimanyi nga n'obutambi we buli nga wamaze dda n'okusaasaana. Omwogezi wa polisi bwe tandibadde tusuubira okuvayo n'agamba nti bannayensaba ekitongole tulabise bubi nnyo tusaba mu tusaasire tugenda kunoonyereza n'okukwata abasajja bano abakoze ensonga ze naye n'avayo n'abalatira mu mbeera eyo kyongera okulaga lwaki poliisi n'abantu bakyajesiga Onzika n'abaladde baagala bamutwe ku mutwe. Nalabye omundowooza abeera gyo ku social media nalabye Jennifer Fulufiga abagala bandikubye ku mutwe. Yensonga lwaki olumu ebiseera abantu abamu we bafa abamu tukyakyanti Olowooza kyali tekizze sayidi yammwe ate. ekizuuke naye nkugamba kati omuntu nga Jennifer Fulufiga bw'alifa olowooza tebalibeerawo embuutu wano mu Kampala kubanga kankulage waliwo abantu abamu abalatira mu bintu wano mu Uganda naye leggulu nabadde nkyogerawo ku mututu ogumu ogw'amawulire nti kanisa eyo mu butano bwe bakuwaba naye kubawo nawebo Kyagulanyi poliisi oba ku mutwe God forbid n'afa olowooza olwaleero wandibaddewo emirambo emeka mu Uganda kakati bw'otulira omuntu anyway you can excuse Fulufiga because of intelligence inadequacy si ye muntu osobola okugamba nti kugamba Fulufiga yandyogedde kyawukana ku ekyo bwegandibadde amawulire naye bw'aba ayogedde bw'atyo Obwongo bwe buli inadequate. sigambyewo nga intelligence inadequacy okutegeera kwe kwa wansi nnyo tetusobola na kutandika kugamba Kutegeera kutandikira mu bwongo. kitegeezera talina Fulufiga talina kubanga Omuzungu shallow brain. bwe balina kakati tusobola okumu excusinga olw'embeera eyo naye byonna twagala biraga nti abantu bateekeddwa okumanya era nabadde ngamba abantu abo nti reckless actions z'abapoliisi sekinoomu basobola okuleeta eggwanga lino okugwa mu ntata wano ne wabeerawo ekitta abantu ekyasingako ne mawanga agateetoolodde kubanga tomanyi kyekitegeeza nga mu mbeera y'olusaagoosaago ossa omuntu kaliba ya President Kyagulanyi Ssentamu oba tomanyi naki kyolowooza era oba tomanyi naki kyologera Ana ye munnaddo. Kati kangende kuba abalabye na FDC essaawa z'okubuuza zozatugiseeko. Ono ye mutwa. Lwaki mubaala atidde nnyo mu bulamu ono ye ku Kyagulanyi? Banja lya mwenge liggwa nabo. Mpa ku ddoboozi. Ebbanga lyonna lyonna Robert Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti wa NUP abalatira mu nsonga enkulu. Naye kyannaku okubeera nga mu gavumenti tulina Ssaababbi ng'avuganya gavumenti ye Ssaabafeere. Sokulembeko. Tusookedde n'eri ensonga gy'oyogedde. Abalatidde mu nsonga etuwa. Ensonga nnyingi zisagaana kumenya nti eno n'eno n'eno n'eno. Oba tuzirina. Sagala zimenya olw'obudde naye ensonga zimanyiddwa bannayuganda bagoberera bazimanyi. Naye kyannaku okubeera ng'abakulembeze baava mu mutendera gw'okubeera abakulembeze nga bakozesa ebyetoolodde oba ebyetoolodde okufera abantu n'okubuguyaza abantu. Ekyo kibi nnyo. Bwe kiba nga omumyuka w'omwogezi yatugambye nti bakubye pulezidenti waabwe amasasi ne kizuuka oluvannyuma lw'essaawa ekinene ennyo nnya nga si masasi nga baasoose olipootinga bonna amawulire abakozi aba Robert Kyagulanyi Ssentamu abatambula naye ab'amawulire nga batugamba pulezidenti bamukubye amasasi. Kyannaku okubeera nga abantu bonna abeetoolodde Robert Kyagulanyi Ssentamu bamufaanana nga tekuliiko asobola muwa ku nkwata y'amawulire n'enkola. Toyina musango gw'obozizza okusooka okwetegereza ki ekibaddewo. Toyina musango gw'obozizza okulipootinga ekituufu oluvannyuma lw'okwekkaanya n'okwetegereza ng'oli akyali mu bulumi. Abanuupu bakozesa embeera ebeera eriwo okubuzaabuza balinga banangenda bawerako ekyokulabirako. Nyanzi chairman wa NRM, omubaka Namboze Bakireke, omubaka Marende ne Robert Kyagulanyi Ssentamu onale
bazze babuguliza abantu kantu katono nnyo kati ne batandika okukwata obuggo ne balemala nnyo owe ne balaajana nnyo okwo kuba kudaalira Katonda abantu be yatonda nga balina obulemu. Olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe nsoosa okulaba ng'akozesa obulamu bw'Abannayuganda okubufunamu lupiiya ng'azannya firimu era kati bwe nkakasa nti ali mu kuwandika firimu paati yakubi ye kuyoola. So bino ebyabaddewo nagimanya yali nyangu emu ku yo yali agikozesa bukozesa nakuwadde obuteesa nabadde soogera sirika Malende be yali akomawo okuva e Kenya yali mu Kakondo ffenna abagoberera abakyala nga ayambadde Kakondo osobola okutegeera kyayitamu ne bwe batugambala naye ng'otunulira omukyala ayambadde Kakondo toyinza kuŋŋamba nti Malende be yali ava e Kenya nti ddala yali mu mbeera gy'oyinza okugamba nti yali bubi nnyo naye ng'ali mu Kakondo n'akutta obuggo. Olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu mulabye nejjo namulabye neyo yabadde n'abakulu bano nera namugoberera ng'era akutta obuggo bw'abalema yenna alaga ali bubi nnyo. So ye muntu gwensoosa okulaba nga bamuteekako ekiseminti mu ddakiika 3 ne baba nga bakigyeeko leka mmaleyo. Ye muntu gwensoosa okulaba ng'afunye akawundu akateekana yadde ekinusu ky'ekikumi nga bamutaddeko ebyuma ebiwaliriza omutima okussa n'amawuggwe. Ye muntu gwensoosa okulaba nga talina njawulo ne Pastor Bugimu gwe babadde bafuna bo benkini tebalina njawulo. Era enzanya ya firimu efaanagana naye abazanyi be baawukana. Enzanya ya firimu ya Pastor Bugingo gwe babadde bavuma ennyo tiyawukana na ya Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula abazanyi be baawukana. Ekyokubiri eddamu neeyawukana nti ono ali mu paati yakubiri eya firimu. So bino ebigenda maaso betusigala nga tubikwata nga betubikutte oba nga betubikwata kyandiviiramu eggwanga okugwa mu ntata. Tomanyi kyekitegeeza gwe kulipootinga ensi yonna neefuna nti owakulembera oluvuganya gavumenti e Uganda akubiddwa amasasi. Tomanyi kiyinza kuddako mu mbeera eyo nga tonaba kunenya yakikoze n'aba lipootinga amawulire omuli n'omuntu nga yamyuka omwogezi w'ekibiina. Omwogezi w'ekibiina be yazze ye n'atugamba waliwo obuuma oba obupapajjo obwayingidde mu mubiri gw'omukulu. Kati njagala kusinziira wano mbuuze baamulongoosezza ddi? Baamulongoosezza bufaanana butya era baabutaddewa? Era ye wanjawulo ki ku bulamu bw'abalala okubeera nga bamaze omulongoosa mu ddakiika 2 ne bamusibulirawo? Era kintu kino kansembereyo nakyo ku nsonga eyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu bulijjo atugamba nti yakulira mu ghetto. Nze ku ntegeera yange mmanyi nti omuntu yakulira mu ghetto abeera n'obulamu obw'enjawulo obusobola okugumira buli kimu. Obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulira mu ghetto bwefaananyirizaako bwa nkoko nzungu nga kantu katono nnyo bwe katika bukoonako n'ateeka mu mbeera nti yafa. Nange ndi omu ku bagiyiseewo. Naye embeera eyo tukibaddengamu ng'osobola n'okulyawo ekintu n'otambula. Naye Mukama bw'akutereereza mu bulamu otandika n'okunywa amazzi nga gakulwaza. Naye nga wali onywa machafu. Kati kyotegeeza nti akantu akamukoonyeeko abamu ke baayisa akati nti kamukolobola kamuteesa mu mbeera nti yeetaagisa na kumussa ku byuma omutima bagenda mulongoosa. Tebagenda mulongooseza wuwe babi yamulongoosa. Babi yamulongoosa be bakuba Katuma Wamala Jeno Katumba Wamala omanyi kye baayogera abo. Bambuuziza no mukyala Esther mu Haiti webale kubeera kagee bakama bange tuba tuli mu nsonga ez'amakulu kulufika tumugemu ekibuuzo kyatwala kikino. Mukama wange ow'FDC mbadde nsaba kubuuza nti obuzibu bwa Uganda Honorable Kyagulanyi oba President Museveni buuzikana ekyo? Bombi kuba ono ali ku ludda oluvuganya yali badde alaga ekyokulabirako naye baabeera ng'asobola okutwala eggwanga mu mbeera bete n'abuguyaza abantu bye baali obubi ennyo ku kantu akatono ke yabadde asobola n'okugenda mu ddwaliro ne bamusibawo ka bulasita. Twalabye oluvannyuma yeeyuliza empale agikoze atya atandise okuwanika okugulu. Kyokkola Eddie Muty yagezibwa ddi yalabye tabisobole n'agamba bano kambavire mu firimu zaabwe n'adduka 10. Era ku eno firimu Eddie Muty ye yasinze okubalabisa nga bulijjo bwe batugamba nti balabisa beerabisizza ne beeyambula ne batambula mu this gentleman Simanya has reason requires a lot of wash. Manga nege atakitekira. Pacha jayo tatekira ona.
mutuufu okusinziira ku ye endowooza ate nze nzikiriza mu ddembe ly'obuntu omuntu okulowooza nga bayaga kanyere bano alimu katimba embeera abantu bali ku mbeera y'obulamu bwa ono emukyagula esewo balabira ddala ng'omuntu eyadazanya katimba gamba Uganda kati obulamu bw'abantu tutandise kulaba mu mbeera bw'ekyo sebo moderator neyanziza neyanzeege wamu n'abatuuliriza bonna erinnya Katimbo Ali meya addaku 2026 okunda nekuba kwankya ezezirako kakati ensonga ziri 3 olina akagambo kokusati Uganda yayonooneka eyesooka social media yaba omuki omutuufu oyinza obutanenya poliisi oyinza obutanenya abasindisa amawulire oyinza obutanenya abazanye katemba kubanga social media ekintu kyosoosayo abasooka okusoma bwe kati yakwesooka bwesuusi asookayo kyebakolaki kyebatwala bw'otunuulira emikutu egimu egya social media gyafulumiza nti Kyagulanyi bamukubye ki esasi emirala nga Al Jazeera nekigenda nekya poliisi emoloka yamukoze eki yamukolobodde kwegamba poliisi eri mu competition n'abana abalala abashoshoki media nti asooka okusindikayo information bo gye batambula nayo oba okitegedde bulungi ati ensonga eno nze njagala ngitunuulire mu ntunuulira ey'enjawulo ti omanyi bagamba nti si buli akubembejja ennyo oba akusaasira ennyo nti yaba akwagala ate si buli gw'olwanagana naye nti abe mulabewo kaakati ogeraageranya gye yabadde ku Thanksgiving ava ewa mwami George gye yabadde ava George Musisi owakira municipality nga oyinza okugamba kiyisoboka okubaamu obanga basiinga eno bagipanze kiddemu nti bw'otunuulira wa George Musisi gye yabadde ava nakiddamu ekyo waliwo enasindisa emmesi n'agamba nti tusaba Mukama omwami oyo ge bayita Twala naye afuna ekisabo kyekimu nga mukulu nali bifunyeeko ne wano bawaddembe okuŋŋamba nze njogera nali mbifunyeeko ekyalina kimu Thanksgiving gye yabadde ava ewa mwami Musisi George bw'ogeragera n'omuntu mwami Musisi George gye wagenda okuvuganya nti semuju ŋŋanda amaanyi ge olina gasitula otya tekakuganda kupanga siini eyo yes kino nkuwa endowooza yange ekinjawukanyako n'abalala tekigaana kupanga siini ettutumu n'ekijjukizo kibeewo nti yabadde abawa George ki kubanga batono nnyo abaabadde bakitegedde era ne social media singa eyo kyo tekyabaddewo kizibu nnyo ababadde bategedde nti yabadde agenze ku Thanksgiving ewa mwami ani ewa mwami Musisi nimbye naye kati kyawadde ettutumu bamukubiddewa babadde avaawa kiki ekyabaddewo oba nfuna bulungi mwami Twawo oyinza okumunenya naye oyinza okumunenyeza obwereere wagamba abafulumiza information tosobola kufulumya information nga tonneetegereza oba ofuna bulungi kubanga obanga oyina bannamawulire abakutambulirako lwaki basoose okufulumya information nga tebamaze kwetegereza ekyo kimu ekyokubiri bakututte mu ddwaliro ne bakuteekako ekisemiiti oba ofuna bulungi within 3 hours ekisemiiti waba bakitaddeko kwa bamulaze nga bakitadde okuva wano paka eno ekitegeeza nti nno okukuteekako ekisemiiti obuvune obwo buba bunene bwogenda mu basawo abakulu oba okitegedde kitegeeza nti wabaawo ekiwundu oba eggumba weekituukiddwako obukosefu obuki obunene
kati ate amawulire ne galinkinga agamu agatabadde nze gesibwa tematuufu oba matuufu nti babadde bawaddeyo miliyoni 5 bamutegeka ekisementi basobole omufulumya ebweru waki w'eggwanga agusanga oliddeko gafulumye era olwaleero ensambya emwandiise ebbaluwa ng'emenyawo ebigambo ebyo ebyayogeddwa nti bawadde abasawo miliyoni 5 bamutegeka ekiki ekisementi kakati oluvannyuma ate ne bamuteekako teri kisementi bajjako within 3 hours ate ne bateekako ki kyabadde kisementi nga kisementi okujjako nga teweekitegereza basoose ne bateekako ekisementi ne bakisiba okuva wano paka wano oluvannyuma ate ne bajjawo ne bateekawo ki bateekawo sika blasita ne bateekawo blasita okuva wano paka wano awo abadde ekyawali ekiki ndina honorable kuzera njagala ntangaza information katono no nga sinafuna information hiyo Henry deputy mayor kasitatu egaseeko awo embeera egenda kutereera kubanga abasajja banvuga speed wa ka information katono nnyo okay mpa information naye nga twegatutako deputy mayor lwakuba luli obudde wabutemyeko luli naye nabadde njagala okulaga bannayuganda nti bino ebiriwo bipange lwa nsonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yayagala adde okudduka mu ggwanga leka mmaleyo ka information okampadde yayagala adde okudduka mu ggwanga naabula ensonga gy'ayinza okwekwasa n'okulaga bannayuganda nti yamuddusa mu ggwanga era ne we yali addukiddeawo ng'agenda buli nnaku 2 n'akomawo nnaku 3 ebyampuga bye byamukomyawo okubeera nga waali wano kapuleesa leka mmaleyo kano naye kati kino kyazze ng'ayagala kyeyambisa kugenda ku buwaŋŋangusi Honorable Katimbo so sinti waliwo ekyamukosa nti okyaliko kisementi nakyo kyabadde kyabufere nakati ekisementi ekyo nakyo kikuleeta ebibuuzo biki bingi ogenda mu basawo abakugu ekisementi bamugamba bakisibako ku kugulu kuno wakibugeraageranya na wano na wano okujjako nga byabadde ebifaananyi bikadde naye obwedda betulaba ku social media balaze nti bamutaddeko kakati nekikuwa kikuwa endowooza oba onfuna bulungi nti omusajja ono omanyi agera n'ayimba nti bulijjo asiba kiki kiwaanyi yaluyimba dda nti yayimba nga alina ekiwanga lulwe bulijjo asiba kiki kiwaanyi kakati abantu obulamu bw'abantu nga nzire ku kibuuzo kiri kyenjagadde abantu bazanyira ku bulamu bw'abantu ekisooka nti ensi yeweddemu ki ensa emizannyo gino ebibiina begizannya ne polisi gyesanyisa okubeera nti ekola ki kakati omuntu ayinza okuvaayo okuwa ekituufu oluusi akubula n'ogamba yono oba yono ngenda kukomawo neyanze kagende wa deputy mayor deputy mayor ajja kumusonyiwa obudde obubuuza bwaweddewo naye weebale kujja wabaddeyo wano ebukyagulayo era nakulabiyo bulungi abakulu ono munna FDC ne munna NUP ne munna DP balina okwemulugunya kwabwe omukulu ono alaba nti kali kabadde kawundu buwundu tekeetagisa kaaba omukulu oli alabira ddala nti tebasobola kukuteekako pulasita nemala essaawa 3 ne bagikutyako waliwo naŋŋambye akempakarimu awe bali kubeerako naye kira waliyo abagamba nti FDC yakibaddemu ngenda kikkiriza olw'omwami oyo wa FDC tebagamba FDC omu ku babuloga ba Kyagulanyi yavuddeyo ng'agamba nti olukwe olutta Kyagulanyi lwabadde lwa Ibrahim Ssemugenganda naye ekyo nkivumirira olukwe lwabadde lwa Kyagulanyi yennyini neyanziza nnyo neyanze ndowooza kyabuwumba tuutu omanyi omuwumba tuutu aba asusse okubeera omusiru statement y'Oluganda asinyiize wereze n'akazindaalo n'akakujjako omumba tuutu aba asusse mu kubeera omusiru bwe tutandika okusanyukira n'okuleeta propaganda nga tweyita opposition ku bintu ebituuka ku bannaffe opposition kyenyamiza nnyo omukulu nga twawo ono eyeyita opposition ebbanga lyonna nga twalabako Dr. Besigye
bwe yali mu mmotoka alinayitwe n'akoona emmotoka n'amukuba kanisita ya tear gas mu maaso, in fact pepper spray, nga balina okumugjawo bamutwale e Nairobi afune treatment. Olwaleero okubeera ng'asobola okuzanya n'okwogera mu ngeri ebalaata ku bulamu bw'omu ku banna opposition. Tategeera naye tujja kumugumira bwe tutyo. Nze omuntu yenna azanyira mu bulamu bw'omuntu mutwala nti okutegeera kwe kuba kutono. Nabadde wa Kyagulanyi olunaku lw'eggulo nafunye omukisa nti nanyumizaako naye okumala ebbanga, era ne nfuna n'omukisa ogulabako ku bifaananyi, Abaganda babiyita bifaananyi, x-ray ze baakoze ku gulupu. Abantu abamu beebuuza lwaki baasoose ne bakusiba kwonna. Tear gas kanisita eno mu kugikuba baagikubye direct ku ggumba. Eggumba bwe baagikubye direct ku ggumba, abantu abamu baalabye ennyama ng'ekoze eki evuddewo, naye eggumba lyafunye crack. Eno gye bayita horizontal oba vertical, eno ekkirira horizontal, kati yafunye crack ng'eri horizontal. Eggumba lyagize si kumenyeka, lyafunye crack nga lyesimbye bwe liti nga likkirira. Kakati nga balina okulisiba liddemu likole ki likwate, teyamenyese, njagala kubeera clear, naye eggumba lyazzeemu olwatika nga lukkirira bwe luti. Era okwo kwonna okusibako olaba bagezaako eggumba kugezaako kukola ki? Kino kyegamba nalabye ku x-ray, nalabye ku bifaananyi bye baakubye mu kugulu kuno, n'endaba n'okugulu kwennyini nnyini kuba twatudde ate naye natunya. Era kyayambye nnyo nti bwe crack ey'engeri gy'eri bweti kyangu nnyo okugizza, naye singa yabadde bweti okugulu kwandibadde kumenyese. Anti embeera y'ebyobufuzi eri mu ggwanga, embeera y'ebyobufuzi eri mu ggwanga, era mbeera ki? Nze nkugambye ebituuse ku Dr. Kizza Besigye ebbanga lyali mu opposition. Njagala mumbuulire Kyagulanyi lwe yavaayo oba bamemba b'opposition ne bava ne bababaatira mu mbeera eyo. Twalabako Lord Mayor nga bamunyiga amaka n'alaajana n'akuba emiranga, kyannaku nti olwaleero abasajja bali mu kubalaatira mu mbeera eyo. Neyanza kyannaku okubeera ng'abantu ebintu ebyamakulu babisaagira mu busaalizi. Nze mwennyini nalabako ku Dr. Besigye ng'akubiddwa essasi ku mukono, n'olwayo buddayo osobola okubira. Nze mwennyini ndabye Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nnaku 3 emabega nga kati ya gasi bakamukubye kugulu ne yeesula eri ne yeezirisa. Nze mwennyini kakana katono watandise ng'onvuma naye saagala kukuvuma kuba naze wano kubaganya birowoozo, oleeta endowooza yo n'endeeta eyange. So aba bafaanana Robert Kyagulanyi Ssentamu okukuyaza eggwanga olw'okuba bamanya obufu. Kyannaku okubanga eggwanga lyafuliziika olw'okuwanira bukali bwa enemy kibona owaanowaanya omukulu bw'akola ebimu gitwale nti Mbadde manya mpa information. tetujja kugaana nti bamubitira gaasi, ffenna tukkiriza, naye kiwoozesa bantu nti wafunye obuvune obwetaagisa okuteeka eggwanga mu katyabaga n'okulaga Dr. Besigye bamukwatira gasi n'omubeera Nairobi. omukono bamuba omukono bulijjo batukwatira gasi ne tunaba mu maaso. waliwo awakanya tiyaga gasi bamuba Dr. Besigye mulabu waliwo awakanya. Edific Media. Kanzile wa Deputy Mayor. Deputy Mayor nsaba omuzike mudakiike. Nyamba kukidakiika. Deputy Mayor ng'owuze. Era nga mpunzika tewali doubt nti omukulu yakubiddwa gas canister. Muneemu abamu tulabana nti tulabana kugulu naye omubiri gwonna fragments zayingidde era ayina obuwundu. Nalabye wano amaaso gano kuno ku mikono kuno
fragments zayingidde nabadde simanyi bulabe buli mu teargas story nti ng'oggyeko wano yenna obundi bagenze basika mu busika era bw'omulaba yenna ajjudde obulungu ku mubiri gwonna naddala ebifo ebyabadde ebibikkule nga si bibikke so tuve mu kubalaatira mu mbeera eno kyannaku kubanga olwaleero baba bakwata ku mukulembeze akulira oludda oba akulira opposition mu ggwanga kitegeeza buli opposition ali mu matigga era kyannaku nti bwe tusagambiza nga bannaffe abamu bwe bali mu kusagambiza mu mbeera eno abamu bagenda kubattanga biyenje kubanga bwe banga basobola okikola oli ate gwe ali wansi atalina impact nnyo y'amaanyi Deputy Mayor waliwo wanagambye ntitwa ssente za Nandala zimwogeza n'amaanyi naye siboto biwali walinamu ak'obuntu agambye you lost your humanity naye mugamba akubire Nandala amuwe naye Aziza Honorable President njala tuwozike mu ensonga eyo tudde ku nsonga nakwaliro mudakiika emu gwatandaba njagala omutegeeza ekintu kye bayita obujjanjabi kuba atasobola kufuna obujjanjabi bwemu ekyokubiri amawulire gavuddeyo wadde abantu babakono yayogedde ku kigambo amawulire tebalipootinga bamukubye amasasi kati njagala ategeere abantu ababeera chaos ne poliisi poliisi ekuba amasasi amagye gakuba amasasi n'ebijagaali embeera nga buli muntu alikusobola olowooza baana ripootinze eki kubanga nalabye vidiyo ng'omumyuka w'omwogezi wekinagamba he has been shot yagambye ko he has been shot with a bullet what yagambye he has been shot with topuleta ababadde ku live nabo nga bali awo tebamanyi oba kiki ekimukubye oba kiki ekimubalaba muntu yozingira ku ttaka njagala kusembyayo na kino ekyamwami Katiibwa ekyayogeddeko nti esobola okuba nga yabadde pulandising abapulaninga mwami George Musisi ekisooka tekirina bwe kiri official nti mwami George Musisi agenda kuvuganya honorable Ssemujjunganda. It is not official anyway. Era emabegako awo bano batwaha bennyini ba propagandist benaale nga bagamba nti ate nedda muleka awo endowooza ye nga bagamba nti mwami George Musisi bamuleese okugyawo omukyala Betty Nambooze ekyo kyakyusa eddi kubanga abenaale bonna yabadde ne bakabanda ne bandi nga bagamba baleesewo abaana bato mu bifo byabo abantu basijja babaddewo ayinayo akatambi nga nkyogera n'akagenda wa Onedombo bagamba nti ate nasoka ebiteekeddwa okuvaawo kubanga tankubuli singa bana bagamba nti abadde pulandisi okujja ng'ogamba nti poliisi ziri collaboration ekisooka olabye nga events zaffe zonna nga poliisi ezitusorganizinga mu mbeera bwe kakati eyo tesobola kubeera pulandisi whatsoever njagala kumalize nawe abagamba nti Honorable Ssemujjunganda ne FDC babadde ku lukulu ekyo si kituufu omanyi nga bwe twayogedde nti propaganda mu byobufuzi byaffe Uganda yayoneka nti omuntu yenna bw'abanga ayagala ekifo apanga kugamba politics wakusiiga nziro wakwonoona alabe ng'okola ki kaakati olwaleero kizibu nnyo okugamba nti Ssemujju wa NRM
ngaba Nandala Mafabi we bali baganda bono Nandala Mafabi we nalimu abo beni aremu bamau yatoro mukuru bamau tai abadda mpakanya nti ono si we nalimu aba yazeyo wa Nandala eni aremu aona kitegeeza ogenda kuba obudde ne lwaneko wakitegeeza labayo kakana katono program bwe babagitadde kunze nga muntu nina okuweebwa omukisa ensonga zino ez'okugamba nti ate Ssemujju yabadde mu lukwe omuntu aba asiga nziro okubeera nti bamukole ki bamukyawe ebyobufuzi ebyo biraba ne mu America olwaleero Russia yali kuritinze emikutu gya social media 100 n'egiwa obuwumbi bwa $10 okuvumirira aba DP abali mu buyinza abagenda okuvugana Kamala obunfuna bulungi babeerenga bavumirira buli oba kuvumirira wabaawo abakukyawa era wabaawo obuwagizi obwongera okubanga bukola ki bwetoolako kakati na kino abayogera ekintu ekyo si kituufu obunfuna bulungi wabula baba balina bigendererwa byabo byakusiiga kinziro luusi n'abantu abo ba opponent bakyagulanyi obunfuna bulungi baleetewo muwaatwa omunene wakati wa Ssemujju Nganda ne Kyagulanyi ka information katono waliwo ngambye nti nze mbuuza mukyala Esther mu Haiti nze mbuuza munna FDC nti Dr. Besigye bamufuuyira kamulali mu maaso oba naye yali anoonya mawulire era twamulabako ng'omukono guliko ekiseminti naye yali ali mu komedi okusookera nti tewali obwabuusabuusa nti Dr. Besigye bamufuuya tya gasi emulago ekyo kiri public buli omu akimanyi ekyokubiri tewali bwabuusabuusa nti Dr. Besigye bamukuba essasi ku mukono tewali abuusabuusa naye olwaleero ekibuusibwabuusibwa ye Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP enneeyisa n'enkwata gye bakuttemu ensonga oluvannyuma lw'okukubirwa tiyagaasi oba akakebe ka tiyagaasi tuze tulaba abantu bangi nga babakuba tiyagaasi abamu kubo mwana yali muyize Makerere bakuba akacupa ka tiyagaasi n'akasitula akabaddize ne kamukutulako omukono ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde akasamba kaddira abasirikale ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibanga yabadde akasamba ne kamukoonako wano oba Robert Kyagulanyi Ssentamu ave yatunnyonnyola Jeno Sare yamuwe mutuke tayitamu masasi ng'amwewaza ebyo lwaki tagitambuliramu let's not be political and be humanitarian. Otherwise, you may get something and the society around you will make it a laughing stock. Ati Muganda tabitegedde. Njoyiza ono fama bobo. Ujafuna ekizibu ngabo society ewangalira kakati kanfuna omukisa okuddamu muganda wange nti ekituleeta wano kukiikirira batazze wano ye baba ayina eyo endowooza nange nyina endowooza naye wali alowooza nga nze nga tafulina mukisa kuwandika message eyo okusookera ddala omulundi guli gwe nali wano nakugamba ngenda kwogera ensonga bbiri zokka mpulisike nakugamba nti bwe tuba twogera in fact abantu b'otuteeka nabo ku pano balina okubeera nga one kirungi nnyo okubeera nga oyogera out of evidence. Muganda waffe ono Twaha kale tetuganye takyayinansa naye ate ne bw'oba toyinansa kya buvunaanyizibwa okubeera ng'oyogera ebintu out of evidence. Simanyi waayimiririra n'agamba nti Salim Saleh yawa pulezidenti waffe emmotoka tagiina Twaha bw'oba tosobola kugula kagaali okitegedde manya nti oli omusajja ali ku international level esobola okubeera nga asobola okufuna ekyo teri akibuusabuusa teri akibuusabuusa no tebaagala ayogera mazima naye omukulu mugambe ekintu kimu nti bajja wano ku pano ateese ensonga ezize tateesa lwa Twaha obuvunaanyizibwa bwe okulimbululawo obulimba bw'oteekawo takitwala nti alina kulumba nze ate nze oli mwesonyiwa bwesonyi kuba nsobola omulumba ng'omuntu n'assuka ne wano ku pano
eyo enkola wagigaana wano mugamba ateese kuba nsobola omulumba ng'omuntu n'asukira ku pano okera ku macha no baabazza okuteesa wano ateese ku lwa bannayuganda wanundi ogwasoose ne nkuleka nsobola okulumba ate nze nsobola omulumba n'asituka ne ku pano ebyo byabuuza neruli era yabyogera mu tebamuletanga ku pano biki nga mutuuze mukyaze nga gwani atatula natwaha kyokera waze wano nga tomanyi nti kwendi ku pano twala eri naawe bw'obanga oli mu kirasi ya P1 leka kwejingira ku bantu bali ku yunivasite toddamu kujja ku pano katono nnyo nze ku Mande kino ekibakayanya ngenda kukyalirako mwami president Kyagulanyi lunaku lwe Mande ngendayo gendayo mukole ki mukyali mutwalire n'embuzi ate yaki wa mukwano gwange mukulisa okupulaninga gye planning nanti mu firimu bafirimu sita tebafiiramu bwe tunaatwala ebintu byonna in fact ne tuleeta politics ne mulamu bw'abantu olw'okuba tuyina ebiruubirirwa byaffe olwaleero buli opposition embeera gye tulimu yali agirozezaamu ate tukyagirozaako nnyo in fact olwaleero nandirowoozezza buli muntu opposition alina obwongo kubeera ng'alaba embeera eno kikyeraga mu maaso gye tugenda ne Pastor Bugingo veeko Jeno Katumba wamala Pastor Bugingo political Jeno Katumba wamala kambuuze nanti kati era firimu mwagifaanaganyiza tulageko ekiwundu kya Bugingo wakolako show wakolako show nene kino kiwundu kirabe ku mbeera eyo n'ofuna fyuza kw'abamu ate bamugobako era balina okumugoba ndowooza walaba ku biwundu by'omukulu bye baamukuba ku masasi ngoba oli awo bwe tulaba ebyakyakulanyire kano kawundu si biwundu naawe mukyala akanyijukamu gattako programu naye agambe Museveni kyekizibu kale nti ebisigadde mubiveeko Museveni kyekizibu neyanzize mwe bali mwenna abadde ku live ya Facebook ne Fit Media programu eno ebeerawo buli lwakutaano saa zibeera 11 mujja kusonera otandika 12 olwaleero buzibu badde bwa mbeera ya budde naye ate programu eno egenda beera ku YouTube enkya essaawa zigenda kubeera 11 ez'akawungeezi ku lunaku lwa 6 programu eno ebeerako mu YouTube saba mukama akunkumire webale kubeerako bale kwagala Fit Media mbali Nansan Musa amuli Tamale Henry mbere bulungi